Setaani takyatawa na kusindika amayembe na misambwa. Mwe bafuula amayembe, mwe bafuula emisambwa. N'okalubiriza munno okukakana nga memba takyajja ku kyaki nga pastor si yamugoba goba tuula naye yamugoba. Okukakana nga asha takyaweereza banne be bamugoba. Twerabira nnyo ekyatuleeta. Ekibuuzo kiri nti olwaleero ng'oyagala Mukama akutikula emigugu naye mwoyo ki ogukufuga? Are you controlled by the spirit of love? Oba oli ku selfishness ne lust na biki? Oli mugasiya? Etteeka erizinga gonna liri eri liga nti mwagalanenga. Yaga nti Baba w'amateeka gonna nange mbawa etteeka eppya mwagalanenga. Naye nkugambye nti ne bano abasumba abanene ab'ebibuga bwe bakuŋŋaana ewamu tebakkiriza buli omu kubagabula mazzi. Bagamanyi nti oganywa n'ogenywera. Tebakoma kuwalana nzenzekka nabo beewalana. Mukama waffe anaatera okudda nga tuli wakati mu mpalana. Mukama waffe anaatera okudda nga tuli wakati mu kuyomba. Mukama waffe anaatera okudda nga abamu beefudde ba Yesu be bamanyi abalimba n'abatuufu. Ne bw'ogenda obbakebera ng'omwoyo ogubakozesa gubanyweddemu omusaayi gubakozeza. Otuna omusajja n'obuze naye n'omusajja emmere gyali eragawa. Naye ng'omutima omubi gumunywa. Naye ng'ate musajja w'amaanyi alina TV ne rediyo. Mutima omubi nga gumumalawo. Okitegedde. Omukazi omukadde mu kyaki n'omulaba nga yeerwanako nnyo yeekakaatika mu bugoye bw'abaana yeeyerusa buli lunaku alwanagane ne bakyaki memba. Yalowooza nti pasita we baawa agenda kwenda. Ojo obuuze mukyala pasita wamwe yeeyerusa nti olwana ki? Balo yalonda ddo batalondanga. Ajja kuddamu nti bulungi kwefaako naye ng'ayambadde mini nga mukazi mukulu. Mukyala musumba n'ojjanga bw'oba onooyambala engoye ate obikaako akatambaala. Bwe ziba zaabadde zimala ate akatambaala kaaki.